Tunuulidde omusomesa ng'asomesa music mu ssomero nga bamuwa emitwalo ataano omwezi. Ne ntunuulira omusomesa omulala nga naye asomesa music naye n'agamba ye agenda kukivaamu. Bw'agamba nti kaakiveemu n'agamba nti kanoonye Abannayuganda abandiyagadde mbasomese music oba n'abaana baabwe music. Ajja kujja konkone ku gate bababa ng'alina ka keyboard akakutte. Bamugambe nti wano no waliwo abaana baagala oyiga music abagambe nti nja somesa abaana bammwe. Hour 2 naye nga bwe nzija ne nsomesa hour 2 buli hour ya mitwalo 3. Bwe munaaba mumpadde hour 2 nja basalirako gibeere emitwalo emeka 5. Kati mu wiiki njagala jjeyo mu makaago njagala jjeyo tugambe emirundi ng'esatu mu wiiki. Monday, Wednesday, Friday. Bwajja Monday, Wednesday, Friday n'asomesa abaana abo hours 2 aba akoze emitwalo 15. Joka. Mweyo family bagambye buli hour. Buli hour tumuwadde emitwalo 5. Kwa buli hour tumuwadde emitwalo 2 family yagisanze ina abaana 2. N'abasalira nako n'agaya 2 buli mwana. Okiraba 2 buli mwana. Buli hour kitegeeza akoze emitwalo 5 mweyo hour emu. Mu week aba akoze emitwalo 15. Sasa tu bw'aba asaze wasomese 2 hours naye bw'oba ogenze n'osoma ennyo ku piano bagamba nti wandisomeseddwa practice n'etasukka hour. So toyinza gamba nti kukube piano for 2 hours. So bwajja n'asomesaayo just for 1 hour abaana 2 gye mitwalo 5. Najja Monday 5, Wednesday 5, Friday 5 gye mitwalo 15. Yeetaaga just family 2 ezirina abantu bwe bati ababiri basomesa. Kitegeeza nti ye mu wiiki emu family eno emu agijjamu 15 neno family ey'okubiri agijjamu 15. Mu wiiki ey'okubiri 15 emirala 15 emirala aba n'emitwalo 6 mu weeks 2 nga yayise dda kumusomesa munne alinze omwezi. Ate kimanye nti ekyo si kyo kyokka kati kyasobola okukola. Asobola okugenda n'alambula embuzi ze ate n'akoma weeno n'asomesa piano. Asobola okutuula mu kaduuka ke kati gino emitwalo 6 asobola ogifuna n'atandikawo tugambe ayinza okufuna abasajja ne batandika omukubira chapati oba n'atandika okutunda amanda kugamba nkubuulira ebintu ebyo naye n'asigala ng'akyajja asomese piano. Naye jjukira ezo family 2 zokka bw'ayongeramu amaanyi neyekwata family 5 kitabukira nno ddala. Ate it even gets more interesting kitya nti abeera self-employed. Kitegeeza nti ye bw'atuuka abeera tasasula NSSF. Bw'amala obutasasula NSSF abeera ssente ezo z'afunye ng'omusaala mu mateeka ga Uganda akkirizibwa okuwaayo omusolo gwe bayita income tax nga wamaze oyitawo omwaka mulamba. Ye ebitabo bye abitwala mu URA asobola bitwala mu URA nga wayiseewo omwaka mulamba. Kati bw'osanga atalina mwoyo gwa ggwanga asobola okukikolera emyaka 2 nga tasasula. Okitegedde okirabye. So ono omusomesa eyasigaddeyo mu ssomero ne bamuwa agaaga basooka ne bagafumita empiso ne bagamba nti gutwaga kutereddeyo ku NSSF. Ne badamu ne bagafumita ne bajjako pay as you earn. Eka n'agendayo n'emitwalo nga 3 mu 8. Ono munne yavuddeyo. Yes yavuddeyo era atandika mu bugubi. Waliwo ebikomera byajja okukonkona embwa zimugobe. Waliwo ebikomera byajja okukonkona nga kuliko n'amasannyalaze babule na kumukuba ssasi. Waliwo ebikomera byajja okukonkona bamugambe gwe oyagala ki wano. Waliwo bajja n'omukwata bamusibe. Naye ekirungi ky'ebyo byonna biri temporary. Tebasobola konkona bikomera bya munnaalya nga byonna bikugaana. Ekyo tuyinaayo kifo. Okitegeera. Ne bw'oba ogenze bwe nali nga nsoma eri nasulanga mu kifo bakiyita Egam. Egam is a rich man's village. Abasajja abakoze ssente ne bazimalayo mu ntamu. Naye nga
kati bwagenda yote anti nagenda kusonze nali nsoma university bwebe eri kumpi nononya wosula toyinza butasula mu ebyo ebifo naye kyembadde nyo okutegeeza nti nze nayitangamu na kagaali bo bali bayina emmotoka ez'akabi nze mwavu mu kifo mpitamu na kagaali naye ng'era waliwo ekikomera ky'oyinza okugendako ofiisa najja naggulawo n'ayogera naawe ng'osobola okwakisesinga n'oyingira okitegeera so kyembadde njayo okutegeeza nti bw'ogenda mu Naalya n'ogenda mu Ntinda n'ogenda mu Kiwaatule gwe weesibye ku Nakawa Najjeera Naalya Kiwaatule Ntinda toyinza butafuna famire zo 5 mu Naalya 5 mu Kiwaatule 5 mu Ntinda 5 mu Najjeera ze famire 20 obugagga mubeera muli mu kunywa nabwo kacaayi mubeera muli atipa mulirako ekinyeewo nga mubeera muli mu kuwoomerwa so kyenvudde nkugamba nti engeri gye kiri nti bw'osala eno you have more time to create magic kyova olaba abantu mbagamba nti mulowooze